Erinnya lyange nze Omulangira Walugembe Andrew era nga ndi muzzukulu wa Bassekabaka bonna ab'Obwakabaka bw'e Buganda kubanga nsibuka butereevu mu Ssekabaka Kintu. Ndi musiimu era ndi musanyufu nnyo okubeera nga nzeze okubaako kye nkutegeeza gwe munnange ampuliriza gwe ayagaliza Buganda ebirungi. Bangi bavuddeyo boogera kino nakiri ku bulamu bwa nnyini-nsi ekiri ekimamidde ensi eno Ssebbugulu Banyomo obukazi omuwanda era amatumpa gwa Ssekesa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Walugembe II. Gye buvuddeko twafuna ekiwandiiko kubanga waliwo olukiiko olwatuula awo e Bulange e Mengo era nga baminisita ba Ssaabasajja Kabaka bangi abaalulimu saako ate n'abo abaayitibwa okwali gwe munnange Omulangira David Kintu Wasajja saako Katikkiro w'Obwakabaka bw'e Buganda baminisita ab'enjawulo okwali minisita Noah Kiyimba n'abalala obali bukwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka era baabaga ekiwandiiko ekyafuluma nekisayiningibwa Katikkiro w'e Buganda kyasayiningibwa Omulangira David Kintu Wasajja ku lulyo Olulangira era nekisayiningibwa ne abataka eyakiikirira abataka ba Buganda. Mu mbeera eyo woofiisi yo Ssaabalangira munnange nayo nevaamu omwasi ng'ekiwandiiko ekyafulumiziddwa olunaku olwaleero kyabadde kirambika bulungi nti olukiiko oba ekiwandiiko ekyafuluma ng'olukiiko luwedde kyali si kituufu era bingi ebikontana. Ffe ng'Abalangira tugamba nti protocols nnyingi ezisuuliddwa olwannakigwanyizi mu Bwakabaka bw'e Buganda era nga enono y'Obwakabaka bw'e Buganda yaggwaawo era yavaawo. Bino mbyogera nga nze Walugembe soogerera luli Olulangira kubanga sirina buyinza. Nze ng'omuntu ndowooza nti Katikkiro Mayiga akoze bingi nnyo ebirungi wabula ennono n'obuwangwa n'obulombolombo abisudde nnyo emuguluka bingi ebikoleddwa ne bisigala munda ne bitafuluma eri Obuganda bwonna okusasaanira Obuganda bwonna wabula ke kaseera oluli Olulangira okuvaayo nalwo okwasimula ku bigenda mu maaso kubanga weetegereza ekiwandiiko kyadde kiva mu kakalabizo lya Ssaabalangira. Ekiwandiiko kyadde kigamba bwe kiti omulamwa gwabadde nti okutangaaza Obuganda ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omukaaga 2024 okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumizibwa nga 18 Ssebaaseka 2024 okuva mu woofiisi ya Katikkiro Charles Peter Mayiga nga kino kyogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Olulyo Olulangira lwagala okutangaaza ku bino wammanga Obwakabaka bwa Buganda butambulira ku masiga asatu era nga ge gano wammanga okusinziira ku bukulu bwago. Ekisooka olulyo Olulangira olukulemberwa Ssaabalangira. Ekyokubiri esiga eryokubiri abataka nga ssentebe waabwe ye Kabaka n'eryokusatu abaweereza nga bakulemberwa Katikkiro. Ekiwandiiko kiraga nti olulyo Olulangira lwakiikirirwa ekitali kituufu n'akatono. Ensonga endala eri nti Omulangira David Kintu Wasajja talina buyinza na buvunaanyizibwa bwonna okukiikirira olulyo Olulangira nga Ssaabalangira wa Buganda waali. Kino kikolebwa ku nnafu ya Sigaddangira n'olulyo okutwaliza awamu ekintu ekitayinza kusoboka n'akatono. Twagala okutegeeza Obuganda nti Kabaka wadde atawaanyizibwa n'obulwadde mulamu era tumuwuliza. Kinajjukirwa nti Katikkiro yategeeza Obuganda nga Kabaka bwe yali atawaanyizibwa alaje ekitaali kituufu. Ekituufu Kabaka yeetaaga ssaala zaffe. Si kituufu
Katikkiro okutegeeza Obuganda nti amawulire agakwata ku Ssaabasajja Kabaka gava wuwe nga waliwo abataka n'olulyo olulangira ng'amasiga gano gombi ge gakola Obuganda. Twongera okutangaaza nti Ssaabalangira yekka so si Omulangira Wasajja Kintu yayogerera olulyo olulangira, era olulyo olulangira lulina obukulembeze bwalyo okugeza bannaalinnya n'abalangira abakulu b'emituba nga bano be baana ba Bassekabaka. Tusuubira nti ensobi eno ey'obwannakigwanyizi teddamu kukolebwa kubanga ekkakkalabizo lya Katikkiro terironda mwogezi oba mukulu wa lulyo lulangira. Nateekako omukono Kikulwe Alex.